omuyimbi King Saha munnange n'atabukidde wooma ate nga omuyimbi Pastor Bugembe ate nga byabadde mu show ye akosa Mama Fina ye aguze table 2 jjukira nga VIP naye ate nga omwana mulenzi ono wa TikTok amanyiddwa nga Seefuko asindikiddwa Kitalya. Wano mbeera gy'emmya nti omusinza wano kujjamya nti Uganda naye nga mbeera ne information naye nga omuyimbi King Saha atabukidde munnange wuuma apostinze ku mukutu gwe ogwa Instagram n'abaako munnaye byayogera naye nga ngenda kubeera nga nkakuba ka video awo mu maaso nga bwe bibadde naye ate nga n'esindi naye apostinze ku mukutu gwe ogwa Instagram n'abaako munnaye byakutegeeza era nga wolaba ku ssimu yo ku screen yawo. We're systematic and smart and organized. Thank you very much. Kakudemo. Okulonda nga twagambye tekwayimiridde. Okulonda kwaslowinze mu down. Omuntu aslowinze mu down aba tayimiridde aba akendeeza speed. Abantu abamu abatasobodde ababedde bagezaako nga babe bayitamu era abasinga bali wano balonze. Ekyokubiri twafunyeemu olwokuba system yonna yaslowinze mu down tufainize out nti mita yonna yafunyeemu network slow down era ne system ezimu netuzijjako era babedde bagezaako kulaba nga bazongeza speed. So ekyokulonda oyo omusirikale ngana mukuba ebifaananyi bagala disrespectinga nga ekyokubiri ya dashboard. Wano kwalya information naye ate nga n'ebyabadde wano ku show ya Pastor Bugembe munnaye byatambudde bulungi buli kimu kyagenze bulungi nga bwe tuze tulaba shows gyatambudde mu concert no gye yategeka naye ate nga buli kimu kitambudde bulungi ku side ate nga omukyala amanyiddwa nga Mama Fina jjukira ng'ono yaguze table 2 jjukira nno nga table zino buli table yali ya million 2 naye ate nga kosa ne ssente ze yamuwadde Pastor Bugembe. Naye ate nga nkozezaako ku Seefuko ebye munnange ebikaaye era ng'ono asindikiddwa Kitalya. Kale kwegamba nga nno kigambibwa omulenzi ono yalina contact ndoza gye yakola naye nga avuma omukyala nga agezaako ndowooza munange okuvuma omukyala amanyiddwa nga Afulufiga naye nno nga Afulufiga ye amaliridde naye nga byayogedde abadde mukambwe nnyo era nga alayidde okusiba oyo buli omu abadde nga amuvumira nga ku mukutu ogwa social media naye nga munnaye nga bitambula wano mbeera mbikuwa wabula nga kwe kyenjagala okutegeeza just wewandiisa ku YouTube channel yange wano nkwaliyo information jjukira nkuwa video obwokya buli kimala kujjamya nti Uganda naye nga bwekito bwe kibadde leka nkolekere ka video kano olabe nga bwe kibadde mbagala. I hope you understand. Thank you. Thank you.